Leero nkanyumiro kaffe ebyafaayo bya Anglican. Leero kyendeese manya ekkanisa yo eya Anglican. Leero ndeese amadaala g'obuweereza mu kkanisa ya Anglican. Wabula omukatuliki oyinza okugawulira ne gafaanagana n'agago. Ekyo tekirina mutawaana kubanga ekkanisa zino ebbiri, Catholic Church ne Anglican Church, omu yazaala munne, kwegamba baaluganda ddala. Tosobola kubeera na njawulo wakati w'omwana ne taata we oba wakati w'omwana ne maama we. So Catholic Church is our mother church, mwe Anglican Church, mwe Orthodox Church, mwe Methodist, mwe muva ekkanisa zonna. Kakati nzize n'amadaala ag'obuweereza mu kkanisa ya Anglican. Eddaala erisookerwako lye ly'obudyankoni oba obudinkoni. Ono yabeera anaatera okukakasibwa nga priest nga yaakava mu college okukola ki? Okusoma. Era olukoba lwe alusibira wano mu kifuba. Ebyo byonna osobola okugenda n'osoma mu Bayibuli mu ebiri. Sande ejja nja kubikuleetera nga mbirambuludde bulungi okuva mu Bayibuli. Eddaala eriddako ery'obuweereza erya priest oba omwawule. Kati ekimutuumya omwawule nti aba ayawuliddwa okuva mu bantu okubeera omuweereza wa Mukama oba omusumba. Eddaala eryokusatu lye ly'obwa bishop. Then omwawule era mwe muva bishop. Naye waliwo eddaala nga tonafuuka bishop eririwo lye bayita ery'obwa kanoni. Kanoni oyo ate aba mumanyiko okusinga ku mwawule, n'aweebwa eddaala eryo ery'obwa kanoni. Naye ng'okufuuka bishop si kanoni yekka yafuuka bishop, n'omwawule asobola okufuuka bishop, oba reverand oba priest asobola okufuuka bishop. Then ne tuddako eddaala erya waggulu ly'erya archbishop. Ono archbishop ye ava mu ba bishop be bamulonda. Kaakati wawo eddaala eriri waggulu naye nga Uganda tetulirina ery'obwa primate. Kati primate aba akulira ba archbishop. Kati nyinza okuwa ekyokulabirako nti tugeze Buganda, Western region, Eastern region oba Northern region zirina ba archbishop, nti ba bishops abava mu Western region balina abakulira nga archbishop. Then ne Buganda region nga bwe tulina obulabirizi mukaaga obwa Buganda nti nabo bulina archbishop abakulira ba bishop abo. Then ne Northern Uganda nga naye erina ba bishops naye ng'erina abakulira archbishop. Kati akulira ba archbishop bonna yabeera primate. Naye Uganda ekyo tetukirina, wabula ate mu bakatuliki gyekiri nti buli region zirina archbishop waayo. Archbishop w'Embalala yatwala Western region, archbishop wa Kampala yatwala Buganda. Nansonyiwa okugendako mu bakatuliki naye ngezaako kikulaga. Kati ababatwala bonna yabeera primate. Naye mu Uganda tetulina primate, tulina archbishop Kazimba Mugalu. Kati Kazimba Mugalu era atukiikirira nga primate wa Uganda oba nga province ya Uganda. Yatwala province ya Uganda. Yes. Kakati awo ne tujja tubeera n'ennyumba 3 mu buweereza obw'ekkanisa ya Anglican. Ennyumba esooka ye ya House of Rayte. House of Rayte ye nnyumba nange mwengo atali mwawuli, atali bishop, omwo mwe tugwa. Era ebeekulirwa omukubiriza. Tumuyita omukubiriza w'Abakristaayo. Then tubeera ne House of Clergy. House of Clergy ebeera ekulirwa bishop owa diocese eri mu bakirayije abawula abo. Then tubeera ne House of Bishops ebeera ekulirwa archbishop. Weebale nnyo weeyongere okumanya ekkanisa yo Anglican, weeyongere ojjagala togivaamu. Okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda. Abaluumi bw'ayogera kati kiri gy'oli okwatulira mu kkanisa yo n'olokoka. Katonda kyakwagaza.
Iso si kwogera bwogezi nti ndi mukristaayo tekimala, kyongereko okulokoka. Kyongereko okulokoka ate olokokere ddala weenenya ebibi. Okitegeera? Yesu yajja ekyamuleeta kutulokola, kutununula. Kye kimuyisa obununuzi, okulokoka kununulwa. Mu buwambe osobola obeera ng'oli muwambe naye nga tomanyi nti nno oli muwambe. Okitegeera? Gwe ayambala sappule naye tova mu birabo, tova mu masabo. Oli muwambe naye nga tomanyi. Weesibwa mu bukristaayo naye nga omulabe sitaani yakuwambira eyo. N'oyambala emisalaba, n'oyambala zisappule, n'oyambala biki naye nga gwe akulembera abagenda mu masabo. Oli mu buwambe, kati Kristo yajja akununule. Kati bw'okkiriza Yesu akununule, kwe kulokoka. Okitegeera? Naye ng'okulokoka tekuliiko mbuno ddiini. Okulokoka kwa buli mukristaayo, oba oli mukatuliki, oba oli mu Anglican, oba oli muki, mu Seventh Day, oba oli muki. Okulokoka kwa buli muntu. N'omusiraamu osobola okulokoka n'osenga Kristo. Lwakuba eky'obusiraamu olina ate kwatula Mukama waffe Yesu. Naye nga buli muntu ateekeddwa okulokoka. Mukama abanjagalire. Sande ebeerere ennungi.